streaming la ku www.primeradio.co.ug. Twagala kubebaza wenna gye muli naddala abali mu diaspora. Njagala ku mentioningayo South Africa, embeera gye mulimu nzibu naye tubasabira. Nze Robert Kuteesa omwanjuzi omutesiteso program essomo lya week. Twagala kwebaza Katonda atukoze obulungi obutagambika ennaku omukaaga ezo ne kaakano tukomyewo okulabika nga tuyigira wamu. Ndi ne bakadde baffe ate era basponsa ba programu eno essomo lya week, bakadde baffe okuva e Najjanankumbi era ebifo byabwe babikutte bulungi nnyo. So nga ate ebyo nga bigenda mu maaso bane munzikirize mbajjukize tuli mu kiseera eky'okweteekerateekera camp meeting. Kati ekyo nga kikyali awo njagala kujjukizaako nate nti mu West Buganda sabbiiti ejja mu nteekateeka eteekeddwa ojja kubeera omu ku abo abanaabawo mu kutuuza omusumba waffe, omulabirizi waffe, omusumba Godfrey Rubwama awo ku kanisa enkulu Emityana. Nzikiriza nga kijja kukola bulungi nnyo. So nga ate sabbiiti nga 11 ye sabbiiti ejja abaana b'abasumba mwenna mu Uganda yonna mukkirize bannange mugenda kubeera wano ku lusozi ekireka mu kusinza n'okutendereza wamu. Birangiddwa omwana w'omusumba ate era nga ye mobilizer mu Uganda yonna Amos Senoni. Bakate bange nsaba babakumbuulizeeko munnanga ate owulire ku maloboozi olunaku olwaleero agazze mu studio olunaku olwaleero okulabika nga ate tuyigira wamu era Mukama kyanaatuwa kyetujja okgenda nakyo mu buweereza bw'olunaku olwaleero. Kansooka embuze ku maama nsanyusa okukulabako. Weewaawo ssebo. Mukama mulungi. Amina nnyo. Weewaawo nsaba obuze ku bantu. Erinnya lya Mukama ffe lyebazibwe. Mbalamusiza nnyo bassebo ne bannyabo abantu ba Katonda mwenna abawuliriza rediyo eno. Amannya nze Nsubuga Susan Musoke. Nsanyusa okulabako maama waffe. Weewaawo ssebo. Maama waffe Nsubuga Suzani. Kakati ndi ne mukadde wange akazindaalo ako katambule mpola mpola. Ssebo taata omukadde nsanyusa okukulabako. Weewaawo ssebo. Mukama mulungi. Mukama mulungi ennaku zonna. Weewaawo nsaba obuze ku bantu. Abooluganda abawuliriza Prime Radio nsanyuse okubeera ku mukutu guno okubalamusaako ekiramuso eky'ettendo nti mbalamusizzaako mu Mukama waffe Yesu Kristo. Mwebale kuwuliriza bubaka okuva ku radio yaffe Nganzi. Saba Mukama abawo omukisa nga tuyiga ekyokuyiga kino. Weewaawo twagala kwebaza Mukama Katonda olw'ekyo. So nga ate era mu studio ninamu omuweereza wa Mukama Katonda maama nsanyusa okulaba. Amina ssebo. Mpoze ku bantu mukwano. Bassebo ne bannyabo abatuwuliriza mbalamusizzaako nnyo mu Mukama waffe Yesu Kristo. Mbaagaliza okuyiga okulungi tuyigire wamu. Amanya gange yenze Mbabazi Esther. Okay. Kakati ssebo taata. Weewaawo ssebo. Nsaba obuze ku bantu. Abatuwuliriza mbalamusizza mu Mukama waffe Yesu Kristo. Mu kyokuyiga kino tubaaniriza tuyigire wamu erinnya n'eddoboozi nze Mbuga Moses okuva e Najjanankumbi. Nsanyusa okulaba Mbuga Moses okuva e Najjanankumbi era nga bwe wawulidde tuli wamu ne mukadde waffe Musoke era yoyo gwe wawulidde luli ng'akweyanjulira. Mukama atukoze bane munzikirize nsooke neebaze mukadde waffe omusumba John Kekakembo olw'obuweereza obufaanaganako bwe butyo ne ttiimu yonna. Kati kyemmanyi bateze ate bo balina akakodyo bategerera mu gurupu basisinkana era ne batuula wamu ne batega. Ne mwebale nnyo njagala nakwebaza ku maama olw'obuweereza bwe butyo maama Kakembo mu ngeri bwetyo. Programu y'olunaku olwaleero bane njagala kugiweerezaako omusumba ate era Vice Chancellor wa Bugema University. Nsanyusa okulaba okuwulizaako nti kwoli ate era ne maama mwebale kubanga kwemuli. Lesson oba ekyokuyiga kyetugenzeeko tugenze mu kwota ey'okusatu 2026 Mukama gy'atusindikidde kaakati
omuwandiisi gye yawa omutwe omunene okugamba nti abakolinso tugenda kuyiga ekitabo ekisooka n'ekyokubiri. Mukama atukoze bulungi nnyo mu kwota ewedde bw'atuwadde okwongera okwetegeera n'okusemberera Katonda waffe nga tuteekawo enkolagana ennungi. Nzikiriza kaakati gwe osobola naawe okwepimamu naye enkolagana yange eri etya ne Katonda wange. Kakati ate tugenda kwongerako ebyokuyiga bino. Munzikirize njagala kuwa mukadde omuzindaalo guno asooka atuwonge mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo olwo nno tusumulule ekyokuyiga kino. Ssebo mukadde Musoke nsaba otusabire. Katusabe. Kitaffe Katonda ayinza byonna tukwebaza kubanga otwagala. Tukwebaza kubanga otutuusiza mu kifo kino olw'obuweereza buno. Tukwebaza olwa sabbiiti entukuvu awamu n'okubeera nga tuwummulira mu ggwe. Mwagala tugenda kuyiga ekyokuyiga kino ekikwata ku buweereza obwa Pawulo mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka n'ekyokubiri. Tusaba otulungamye mu kwota yonna tusobole okuyigamu ebyo ebinaatuyamba okugenda mu maaso nga twenywereza ku kigambo kyo. Tuwa omukisa mu kiseera kino era n'abawuliriza omwagalwa bawa omukisa gw'okutegeera byonna n'okugenda mu maaso nga beeteekerateekera olw'okusinza kw'olunaku olwaleero Sabbiiti entukuvu. Bwetyo bwe tusabye okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza lesoni y'olunaku olwaleero egenda kukulemberwamu maama waffe Mukyala Susan Musoke. Maama nsaba otwala ekitundu kino. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe era njagala okwebaza ennyo omukulu ono Okuteesa Robert olw'okutwanjula n'okutwaniriza ate n'okutwanjulira ekyokuyiga. Tugenda okuyiga ebitabo byombi eby'Abakolinso ebyawandiikibwa omutume Pawulo. Bwe yabadde ayanjula lesoni yagambye tugenda kutunuulira ekinyusi ky'obulamu obukristaayo n'okujulira. Abagalwa obwo bwe buweereza bw'ekkanisa ya Kristo leero ekitubeeza mu kkanisa ya Katonda kujulira bye tumanyi ku Katonda. Yabadde ng'atandika yayogedde ku bukulu bw'okuwandiika era ng'okuwandiika kye kimu ku bintu ebyedda wabula ekitaddibiziddwa kizze nga kiyita mu mirembe kiyinza kukyuka mu nkola nti abaaliwo abaasooka tebawandiika ku lupapula butereevu kuba baali tebalulina ne bajja ng'okuwandiika kujja kutambula nga kusenvula nga kutuuka eno mu email nga kutuuka ku mikutu gino emigatta bantu oteekayo ka message abantu abawera 1000 ne bakalaba mu kiseera kyekitya kyekimu. Okuwandiika kuzze nga kweyubula bweyubuzi naye kuzze nga kubeerawo. Ekyo nno nekitutuusa ku kibuuzo ekigamba nti ye lwaki omuntu yandiwandiise. Lwaki omuntu awandiika? Twalabye era tujja kulaba nti omuntu awandiika kubanga yali agadde okubaako byayogera. Yayagadde okwako byategeeza abalala. Bino gayinza okubeera amawulire. Kino kisobola okubeera ekirowoozo kye ku nsonga emu oba endala. Ate era esobola okubeera enneewulira gye yeewulira. Nsobola okuwandiikira bannange besiri nabo ne mbategeeza nti ennaku zino siri bulungi. Omuntu wawandiikira abaako kyayagala okutegeeza abalala especially abatamuli kumpi. Kino twakirabye mu bulamu bwa Pawulo yayagalanga okuwandiikira abantu kubanga ffenna obulamu bwe abayizi ba Bayibuli tubumanyi. Yatambula engendo ez'enjawulo gy'avudde ate yeekwata omuliro ate gy'awulira obugulumbo ayagala okwogera nabo olwa yalinga asibiddwa ayagala okwogera n'abalala ng'awandiika ebbaluwa. Yawandiika era n'awandiika abayizi ba Bayibuli ayina ennyiriza ya kootinze nja kusaba muzisomero eyo gye muli. Bakolinso ekisooka 2 olw'okubiri yakootinze ekirala ye Bakolinso ekyokubiri 8 olw'omwenda ate nayogera ne kulimba olw'okwagala Bakolinso 13 ng'azisoosowaza nti mu bbaluwa ezo na bino bikulu nnyo era ebyawandiikibwa byabadde tebirina kirala kye biraga wabula Kristo yakola ki eyakomererwa. Oyo yayamba Pawulo okuba nti obuweereza bwe bwonna yabunywereza ku oyo yabukulembeza oyo.
Abaagalwa, bw'osoma ebbaluwa za Pawulo zino zombi mu Luganda olw'ennaku zino olemwa, kubanga otunuulira ebyali e Kolinsi eri ne weewuunya. Ekkanisa yali ejjudde emize, saga kuziyita mpisa kuba giba mize, yali ejjudde emize emibi. Mwalimu obwenzi obwa ddala, mwalimu agazeezeza agalala, okusinza ebifaananyi, mwalimu okusamira kwennyini, mwalimu ebizibu ebinene. Naye nga tojjeko ebizibu ebyo ebinene, ate mwabeerangamu n'obuzibuzibu obutonotono, obwo bukwerumaaluma, obwo bukwesalaasalamu, kweyogerayogerako, abantu ne batandikira katono ne kakola katya ne kagejja. Omuwandiisi, nze nayagadde nkose ekigambo ekigondagondamu nga biva ku busonga obutaliimu, naye omuwandiisi ate yakosezza ekizitowa nti okwesalaasalamu okw'ekisirusiru. Abooluganda ekyadde kyewuunyisa nti bwe yaserengeseeko wansi nga twanjuja lesoni, yagambye nti naye mune tebyawukana nnyo, ate bw'osoma ugenda okulaba ng'ate ebyali e Kolinsi olina waabiraba awalala. Naye ekyatuzizaamu amaanyi ffe abalaba ebyatudde ebyaleero tibiri byali binene, naye olaba okuyita mu Pawulo, Katonda yamuwa amagezi, yamuwa enkola, n'abikolako. Ng'anyweza kiri kye mbagambye nti obuweereza bwe bwonna bwonna yabwesigamya ku ki? Yabwesigamya ku musaalaba. Kolinso yayina ebizibu, tebaali bulungi. Leero tetuli bulungi, naffe twetaaga kisa kyani? Kisa kya Katonda. Pawulo asinkana okusomoza okw'enjawulo ng'ali mu Bakolinso, okw'enjawulo okunene, naye newankubadde kwajjanga yasitulanga linnya lya Katonda, Kristo Yesu eyakomererwa. Yayogedde ku kibuga Kolinso nga kyali kibuga kya ttutumu, kyali kibuga kya busuubuzi ddala, kyalimu abantu bangi, baalina bye baakugukamu okukola, baali bazimbi nga nekimu ku bye bazimba n'amaato baagazimbanga. Ebyayambako Pawulo nga ye ng'omuntu, naye we yakolanga weemaze nga abaguzi tebakuba wala nnyo kubanga alina baaguza balinamu kasente. Kyalimu emyalo, kibuga kyali bize. Nene wankwadde kyaliwo ekiti abaagalwa nti kiringa eky'abantu abangi, ate n'obuseegu twabulabye nabwo ne bubeera bwaki? Ne bubeera bw'amaanyi. Tugenda okuyiga ebbaluwa z'Abakolinso bassebo ne bannyabo nga tusaba Katonda atuyambe ebyali e Kolinso tubiyigireko ng'ekkanisa leero. Obuweereza bwa Pawulo bubeere ekyokulabirako gye tukola ki? Gye tuli. Ebizibu ebinajja ffe ng'abaweereza be nga tudduka. Ng'amaliza okwanjula kwa lesoni kuno yagambye ekizaamu amaanyi ti Mukama waffe ajja ddi? Ajja mangu. Bw'abanga ajja mangu olw'ekyo tweteeketeeke. Bw'abanga ajja mangu tumusabe akozese ebirabo byonna eby'omwoyo, tubiweeyo tubikose kwa yabituwa lwa mulimu, byonna tubikozese. Bw'abanga ajja mangu kye kiseera we twetaagira ssebo nnyabo okutabagana nga bwe kitabangawo ng'ekkanisa ya Katonda. Tuyigirize abantu obuwanika, tuyigirize abantu embeera eza bulijjo, tuyigirize okulwanagana n'enjigiriza zino enkyamu ezijja eri ekkanisa ya Katonda. Bwe ntyo ssebo bwe nyanjudde lesoni eya kwota eno. Naye nga nnyingira mu lesoni yaffe ey'olunaku olwaleero. Lesoni yaffe ey'olwaleero, lesoni esooka yabadde nnungi nnyo kubanga yaddeko omutwe okugamba nti obuweereza bwa Pawulo mu Kolinso. Era yaddeko n'olunyiriri okujjukira. Abooluganda bano bankoze bulungi, ffenna nga bwe twatambudde. Olunyiriri luno twalukutte. Era tugenda kuluddamu wano, abatulaba bajja kukkiriza nti tugenda kuluddamu, titugenda kulusoma. Era nkubiriza ekkanisa ya Katonda mu kisanja kino ekigamba nti grounded in the Bible, focused on mission, nga twenyweza mu kigambo kya Katonda nga tuteekesera ku mulimu. Tuyige Bayibuli, tuyige Bayibuli. Eno yemu ku nteekateeka ekkanisa zeetuwadde. Tunaagenda okumalako kwota eno ng'oyizeyo ennyiriri endala 13. Abooluganda katuddemu olunyiriri luno. Lwagambye nti Mukama waffe n'agamba Pawulo ekiro omukwolesebwa nti totya, naye yogeranga, tosirikanga, kubanga nze ndi wamu naawe. So tewali muntu yenna anakulumbanga okukola obubi, kubanga
n'abantu bangi mu kibuga muno. Ebigambo ebyo twabisanze mu bikola by'abatume mu ssula ya 18 olunyiri lwa 9 n'olw'ekkumi. Mwebale abooluganda, olunyiri olwadde lwakujjukira. Tusaba nammwe mulujjukirire eyo mu makanisa gaffe. Mu kutandika lesson twasanze owooluganda ono William Carey eyali omuweereza w'enjiri eno ya Kristo. Abooluganda tubeere baweereza. Ekyokulabirako kya Pawulo tukigatta ku ky'owooluganda ono. Yali muweereza naye kye namusanyukiddeko ng'ate yeeyimirizaawo. Era mu kweyimirizaawo baatugambye nti yalongoosanga ngatto. Abooluganda ffenna nga tuweereza eyo ku makanisa gaffe, katubeereko emirimu gye tukola eginaatuyamba okuwagira omulimu gwa Kristo. Ate tuweereddwa essuubi ti Mukama ali wamu naffe. Olunyira okujjukira si bwe lugambye titotyanga, gwe yogeranga era tokolanga otya, tosirikanga kubanga ali awamu naffe yaani ye Mukama waffe. Ate alina abantu bangi nga bonna abatuteereddeyo bawanirira obuweereza bwaffe ng'obwa Pawulo bwe tunaabulaba nti bwaliko abamuwanirira weewaawo nga Katonda yali amukulembedde mu byonna. Twalabye nti nno ne Pawulo naye era teyali ngalo obunani. Yaweerezanga naye ate ne weema yakola atya? Yazikola olw'omulimu gwa Katonda okutambula obulungi. Abooluganda tuweereze ate nga bwe tukola n'obuweereza obuvaamu akasente tusobole okuwanirira omulimu. Twalabye ng'ekkanisa erina okusoomoozebwa ne leero weekuli abooluganda. Era simanyi obanga gy'oli awuliza rediyo agamba nti ebyo byogera ffene waffe tebikola ki? Tebiriiyo. Ffenna tukimanyi nti ekkanisa ejjudde okusoomoozebwa. Naye nga Pawulo okusoomoozebwa kwonna bwe yakwolekeza musaalaba, abooluganda nsaba naffe bwe tunaabanga n'okusoomoozebwa kwonna tujjukire Katonda gwe tuweereza nga ye nannyini mulimu tagenda kutuleka. Njagala okugenda eri omukadde Musoke. Sebo omukadde Musoke, njagala kubuuza ekibuzo ekigamba nti obutume bwa Pawulo, obulamu buno obw'obutume obwa Pawulo wabulabye otya? Yabusanga atya? Tubuyigirako ki? Sebo, ekiseera kino kikyo. Mukama waffe yeebazibwe. Twalabye nga Pawulo atandika obuweereza bwe ng'awandiika. Twalabye nti okuwandiika kikulu nnyo kwegamba okutuusa information ku muntu oyo gw'oyagala agifune nga takuli kumpi. Pawulo yeeyanjula mu bbaluwa ze ng'atandika ng'agamba nti ye mutume wa Yesu era nti yayitibwa Katonda. Wegamba twalabye nga Pawulo atandika n'ekigambo kino nti ye mutume waani? Wa Kristo, mutume wa Katonda, muweereza wa Katonda. Era nga kyayagala be bantu abasoma ebbaluwa zino okutegeera mission ye ya buweereza, ng'aweereza ani? Katonda. Era ebbaluwa ze eziwera mu Bayibuli oba ebitabo byawandiika ng'oviiridde ddala ku Baluumi, genda mu Bakolinso, Bagalatiya, Abeefeso, bonna atandika n'ekigambo nti ye mutume waani? Wa Yesu Kristo. Ng'agamba nti olw'okwagala kwa Katonda yatumibwa. Okwagala kwa Katonda kwamusisinkana bwe yali ng'agenda okuyigganya abantu ba Katonda, n'asisinkana Yesu. Bwe yamala okumusisinkana teyasigala kye kimu, yakyusibwa era n'atandika okwogera ku Yesu Kristo oyo gwe yasisinkana ng'amubuulira buli muntu. Era kyava yeeyogerako nti ye yatumibwa. Mumativu ddala nti okuyitibwa kwe tekwava wa bantu, ne kwava waani? Wa Katonda. Abooluganda, nalowooza ku kigambo kino okuyitibwa nga oli mutume nga kyanjawulo. Gwe okuyitibwa kwo kwavaawa? Wayitibwa kukola ki? Mu kanisa yo gy'olimu okola ki? Oyina obubaka bw'olina obwava eri Katonda bw'olina okutuusa eri abooluganda abaliraanyewo oba mu kanisa oba wabweru waayo? Pawulo kino yakitwala nga kikulu nnyo okuba nti
buli kiseera yayogeranga ku Yesu olw'ekisa kya Katonda kye yabuuliranga enjiri ya Kristo si eri b'amawanga bokka naye ne mu kkanisa ne mu masinzizo, era okuyitibwa kwe okubeera omutume nga bwe twalabye nti yali nsisinkano, era yali mutume wa Yesu, era nga mu ngeri ennyangungu. Ensonga eno eraga nti alina okwagala okwogera ku Yesu buli kiseera obutakoowa. Ng'omubuulizi yayigirizanga, yabuuliranga, nga buli waafunye akakisa konna agezaako okulaba nga atwala enjiri ya Yesu Kristo nga nkulu nnyo, era nga bwe bubaka, era kye kinyusi ekiri mu bubaka bwe. Leero bwe twetunuulira twagala twebuuze, gwe mu kkanisa yo naawe oyinamu obuweereza bw'oyina? Gwe oyina okuyitibwa ku wayitibwa Yesu Kristo? Era bw'obanga wayitibwa kiki kyokoze? Bantu bangi abatwetoolodde naye nga tetubabuulirangako Yesu Kristo. Ekitabo oba okuyigiriza kwa Pawulo kutuwa ekyokulabirako kye tusaanye okugoberera. Tusaanye okubuulira ku Yesu Kristo obutakoowa. Buli lw'ofunye akakisa konna eri mikwano gyo, eri baganda bo, eri ab'eŋŋanda zo b'okola nabo, babuulire ku Yesu Kristo, oyo omulokozi waffe. Ogwo gwe mulimu omukulu Pawulo gwe yakolanga, newankubadde nga n'ebirala yabikolanga nga bw'akola tents gwali mulimu gwa ludda lulala, naye ng'omulimu omukulu gwali gwa kulyowa myoyo, gwali gwa kuleeta bantu eri Kristo. Naffe gwe mulimu gwe gumu gwe tulina leero. Navuddeawo ne ntunuulira nti Pawulo yatwalanga ekiseera, yava mu Asene okutuuka e Kolinso. Weewaawo tekyali kigendererwa kye kugenda Asene, naye olw'okwagala baganda be Timoseewo ne Siira okumwegattako basobole okukola omulimu gwa Katonda e Kolinso, yasooka n'akola ki? N'abalindako bamwegatteko. Naye n'atuuka mu kibuga kino Asene, kyali ekibuga eky'amaanyi kinene, era nga nakyo kiri bize, abantu bakola, kyali ku mwalo. Naye n'agenda nga yeetooloola, nga yeetegereza. Ekyokusaalirwa mu buweereza buno, yalabanga bantu bano bagagga, balina ensimbi, naye okusinza kwabwe balinamu emize. Basinzanga bifaananyi, era nga mu kibuga kyonna mwetooloddwa amasabo ag'abakatonda ab'enjawulo. N'agenda nga agatunuulira, mwe yasanga n'essabo erya Katonda atategeerwa bulungi. Pawulo yalabanga guno gwali mukisa gwe yafuna okwogera ku Katonda we, Katonda gwe yali ategedde obulungi, ng'amugja ku kiri kye baali batunuulira nga Katonda atakola ki? Atategeerwa. Era n'atandikirawo n'ababuulira nti ono ye Katonda yatonda eggulu n'ensi, ono Katonda gwe baali batategeera, gwe baazimbira ekyoto. Takolebwa byoto bikolebwa bantu, buweereza bwe si bwa mikono gy'abantu, wabula Katonda ow'omu ggulu ayinza byonna gwe basaanye okusinza, gw'abaleetedde, gw'ayagala bategeere. Pawulo guno omukisa yagutwala nga gwali munene. Mu kiseera ky'okulinda n'atuula wamu, yakolerawo omulimu. Simanyi oba ggwe mu buweereza bwo olabayo akakisa konna koyinza okukozesa ng'oli mu ofiisi okusindika ka message nga koogera ku Yesu. Oli mu ofiisi ofunye omuntu gw'onyumya naye, oli mu taxi otambula, oyinza okwogerako n'omuntu gw'oliraanye ku bikolwa ebirungi, ku bigambo ebirungi, amawulire amalungi aga Yesu. Wano wabadde ekinyusi. Twalabye nti mu kuweereza kwa Pawulo yabuulira Abayudaaya mu kkanisa, era yagendanga n'abuulira, naye Abayudaaya
n'Abayonaani baagaana obuweereza bwa Pawulo n'enjiri ne bagigaanira ddala. Pawulo n'asala amagezi n'agamba nti baba nga bagaanye alina kukyusa bwanga abutwala eri ab'amawanga. Ekyomukisa ab'amawanga bakola ki? Bakkiriza obubaka buno. Kkiriza nti ne mu kkanisa mulimu abagaanye enjiri ate nga bali mu kkanisa. Bali mu kkanisa naye gwe mukisa ab'omu kkanisa bwe bagaana totuula, genda wabweru obuulire ku bali ebweru abalina ennyonta gye bali abaagala okutegeera Katonda. Kiseera Pawulo yakozesa omukisa guno era abantu bangi bakkiriza ne bamwegattako era tulaba nga omulimu gwa Katonda gwatambula bulungi. Njagadde okukomaawo okwogera ku ebyo Pawulo n'obuweereza bwe okuva mu Asene okudda mu Kolinso ate n'ennyanjula ye mu buweereza bwe. Sebo toyanzege olw'ekitundu ekyo ky'otuyisizaamu obulungi. Pawulo yewe yalinga yeyanjula nga musanyufu okweyogerako ng'omutume. Lwaki teyakulembeza bintu ebingi bye yali akoze ne bye yali amanyi n'obuyigirize bwe, naye yasinga nnyo okwegomba okuyitibwa ki? Omutume. Simanyi kye weegomba w'Oluganda. Omuweereza oli Kari ne Pawulo balina emirimu gye baali bakola okusobola okugyamu akasente. Naye omulimu gwabwe omukulu kwali kubuulira ki? Njiri. Sanyiwe kiri gye tuli leero obanga ffe omulimu omukulu kubuulira obanga emirimu giri ntegeerekesa ab'Oluganda. Emirimu emikulu tugirina. Emirimu emikulu gye giruwa gye tuli bassebo ne bannyabo. Omulimu omukulu kwe kubuulira ekigambo kyani? Kya Katonda. Nzija gy'oli Esther mu kibuuzo ekigamba nti Pawulo tumulaba ng'atuuse Kolinso. Biki bye yasisinkana mu Kolinso? Ebintu byatambula bulungi, kaali kakeeka, kwali kujaguza, tewali kusoomoza, kwali kunywa mata na mubisi gwa njuki. Tuyise mu mbeera efaanana bweti. Biki bye yasisinkana e Kolinso? Weewaawo neyanzege tutunula omusajja wa Katonda Pawulo ng'ava Ansene atuuka mu kibuga ekitibwa Kolinso. Kolinso kyali kibuga ekirungi, kyalina ebirungi n'ebibi nga bwe tugenda okulaba. Ekibuga kino kyali kinene, kyali kyakula bulungi nga kirabika bulungi, kyalina emyalo ebiri ezo n'emmeri zaatuukangawo nga zireeta ebyamaguzi. Abasuubuzi bakyettaniranga nnyo ekibuga kino nga si byakutuulawo ng'emmaali etuula okumala omwezi. Kyabanga bize nti ebyatuukanga byafulumanga. Kwegamba ekibuga kyali kigagga. Wadde nga kyali kigagga era nga kirimu abantu bangi, mu bungi bwabwe ne Sitaani yali yeebukala mu kibuga kino nga mulimu obwenzi obwali bukutte wansi ne waggulu nga bungi. Mwalimu bamalaaya baali abatongole 1000 abo ye baali abatongole, so nga ate n'abalala baali bangi. Era oyinza okwebuuza bani abagulanga bamalaaya bano. Kitegeeza obwenzi bwali bungi. Mwalimu okusinza ebifaananyi. Nyinza okugamba nti obanga buli nnyumba obuuka ennyumba ng'emu, ennyumba eddako ssabo, obusamize bwali bungi. Mwalimu obunyazi, wadde ng'ekibuga kyali bize ekifaanana bwe kityo n'abanyazi baalimu. Tuyinza olaba e Kampala wano ng'ababbi bangi obusimu babuwakula, naye ate wano Kolinso kyali kyo kyasukka. Pawulo ajja mu kibuga kino ekifaanana bwe kiti okuyisaawo amawulire amalungi, okubulira abantu amawulire amalungi agakwata ku Kristo n'obwakabaka obw'omu ggulu. Atuuka mu kifo ekyali kifaananako bwe kiti. Obuweereza tebwali bwangu, naye mujjukire onyiri waffe olw'okujjukira Mukama waffe ng'ayogera ne Pawulo amugamba, Mukama waffe yagamba Pawulo ekiro mu kwolesebwa nti totya, naye yogera tosirikanga, kubanze ndi wamu naawe, so tewali muntu anakulumbanga okukola obubi, kubanga mu kibuga muno ekyali kifaanana bwe kiti mwalimu abantu ba Katonda. Ebiseera ebisinga tuyinza okugamba ngenda ntya okukola obuweereza mu bamalaaya bafaanana bwe batyo, yo banansangayo tebagambe nti ngenze kugula n'ebifaanana bwe bityo. Pawulo awandiika mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka essula 5 onyiri wa 9 paka ku 10 ng'abawandiikira abagamba obuteegatta n'abenzi, abasinza ebifaananyi, abanyazi. Kitegeeza waliwo ekigambo ekitera okwogerwa nti wogenda ebulyambwa tolyambwa.
Paulo yali alina okuuma mission yali emulese muno nga yegatta mu bantu bano okubabuulira so sikola ebikolwa bye yasangayo era twebaza Katonda. Paulo n'omuli n'ogumu teyeetaba mu mizeji ne gyali gikolebwa naye yayimirira ne Katonda okulaba ng'abuulira enjiri abantu bano okukyuka okuleka emizeji n'emibi batambule nga Katonda bw'ayagala. Abantu bano baali balya n'ebiweebwayo eri baalubaali ne basitaani. Ayogera mu Bakolinse ekisooka 8 olw'okunanga abagamba tewali Katonda mulala abanjulira Katonda ow'amazima Katonda yakola eggulu n'ensi oyo yali alina okusinzibwa. Omusajja ono Paulo mu buweereza bwe asanga Aquila ne Priscilla abo baali bafumbo abali abakozi ba weema. Omusajja ono Paulo naye akola weema era yazitundanga kubanga zaali zitambula ekibuga kyali busy naye bwe yafunanga ensimbi zino zaamuyambanga okweyimirizangu awamu n'okuyamba ku mulimu guno owange ow'oluganda omwagalwa emirimu gy'okola egyo ofisaawo ku nsimbi okukola omulimu gwa Mukama okusobola okugenda mu maaso. Paulo atuyigiriza okubeera abasajja n'abakazi abakozi era nga tulumirirwa omulimu gwa Katonda nga tugulimu wakati okugukola. Paulo ono atambula nga agenda mu yeekaalu ez'enjawulo mwalimu n'Abakristaayo naye nga abamu bava ne ku nnone y'obwa Katonda nga baaseseetuka. Wano waasangira omusajja mu yeekaalu emu eyali ayitibwa Crispus yali ayigiriza naye ng'enjigiriza gy'ayigiriza si yenjigiriza entuufu. Nze naawe tulina ogigiriza eyeesigamye ku Bayibuli yali ayigiriza ebitaali bituufu. Paulo ayingira baawakananga nabo ng'abayigiriza ebigambo ebirungi. Twebaza Katonda nti omusajja Crispus ne famire ye yonna bakkiriza Katonda ne babatizibwa. Amiina. N'abagoberezi be jjukiro yali mukulembeze nyezo gamba yali mukadde wa kanisa nyezo gamba yali musumba ng'abalala bwe tubalaba bakulembera mu makanisa ag'enjawulo. Wabuulirwa ekigambo kino Paulo n'akitegeera bulungi bwe yabatizibwa ne famire ne yebatizibwa ne mu kanisa muno mulimu abakkiriza Kristo. Wow. Kitegeeza ki? Tujjewo okutya kubanga Paulo yalinga awulira muli okutya mu mutima. Mukama yaddamu n'amweyolekera mu kirooto omulundi ogw'okulala. Ekyo tubisanga mu Isaaya essula 4 onyolwe 10 ng'amugamba fear not. Totya amuzzaamu amaanyi. Ebigambo bino nange naawe yebigambo byebimu mu mbeera efaanana bweti mu nsi efaanana bweti ejjudde enguzi. Agamba lumbaawo ennyini genda awo. Tulowooza nti ebintu ebimu ebituwa Mukama byatuwadde tulina kulyamu buli ogeze mu palamenti osanzeemu ebitatambula bulungi mpa ekyokulabirako. Kati gwe yimirira okulaga abantu bano nti enguzi si ntuufu so si gwe kugenda bulyambwa n'olyembwa. Nkoseza ku kigambo ekyo nkyewozeeyo okusobola okutegeeza ekigambo kino. Wootuuka mu mize egifaanana bwe giti gwe yimirirawo obeera akatangaala akatini akanaamulisiza abantu abo bategere Katonda gw'osinza. Wow. Tweyanze egenyabo basebo ne banyabo lesson eya kwota eno egenda kutunyumira naye yinza kutunyumira singa tugiyize tuzze tubeera n'ebyokuyiga ebirungi ebinyuvu naye era nga biyitawo nga wooli bonoba tobibikudde kubiyiga era tojja kubiyiga. Njagala okukozesa omuzindaalo guno okukubiriza ffenna zino ripooti ze batuwaako nti twasomye lesoni 2 zikome tugenda mu missoni yennyini nga Paulo gye yalimu. Kati onoogenda otya mu mission ng'ebikozesebwa tokola ki? Tolina. Ffe okukkatira okunywezebwa okwenywereza mu kigambo kya Katonda tuteekwa kuyiga. Engeri ennyangu ey'okuyiga yeene kanisa gye yatuteerawo. N'ekyo mbayita bassebo ne bannyabo ffenna tuyige Bakolinso. Nzija gy'oli mu Kulumbuga. Era nzija na kibuuzo. Ekibuuzo kigamba ti lwaki Paulo alafuuba n'okuwandiika ebbaluwa zino? Kubanga mmanyi nti okuwandiika naddala okw'ebiseera ebyo tekwabanga kuki kwangu kwabangamu okwewaayo. Lwaki alafuuba na Paulo okukola ekyo? Kyamazima okuwandiika kwabangamu okwewaayo. Oluvannyuma ng'omutume Paulo amaliriza obuweereza mu Kolinso alekulira ekibuga kino n'agenda mu Efeso. Era twayize nti mu Efeso eyo Paulo gy'asinziira okuwandiika ebbaluwa zino zetwalabye nti zisukka ku ezo 2 ze tusoma mu kitabo kya Bayibuli. Kubanga nga n'ezimu zaabula naye zino ze tusomako mu kitabo kya Bayibuli bassebo ne bannyabo Paulo aziwandiika okusookera ddala okwanukula alipoota yali emuleeteddwa ab'enju ya Chloe. Mu alipoota muno bassebo ne bannyabo mwalimu ensonga ezaali zifaanana
ezo eziri mu kanisa zaffe olwaleero. Twayize nti mu alipoota muno mwajjiramu ebigambo ebyali bigamba nti kanisa mu Kolinso Pawulo gye yali avudde mwalimu okwawukana, mwalimu obukuukuulu, mwalimu emize emibi egy'obuseegu, ebyamateeka n'emisango. Abaneekolera jange oba bamalaaya bonna baali bafumbekedde mu kanisa eno. N'olw'ensonga eyo Pawulo bw'afuna alipoota zino ayanukula ng'awandiika. Bwe tusoma mu Bakolinso ekisooka essula eyo 16 okuva ku nnyiriri olwokutaano n'olw'omwenda. Ensonga endala bassebo ne banyawo lwaki Pawulo awandiika, lwaki alafuba n'okuwandiika. Ekkanisa y'e Kolinso yali nto mu kumanya, yali nto mu kutegeera. Era Pawulo awandiika ebbaluwa okwanukula ng'ayigiriza ku ebyo byali tebitegerekeka bulungi. Okugeza Pawulo awandiika ng'ayigiriza ku bufumbo n'okwawukana mu bufumbo, obutawasa, ebyo birina okuliibwa kubanga mwalimu ebyali tebikkirizibwa naddala ebyo byali biweebwa eri bakatonda abalala mu biseera ebyo nga mu butuufu byali tebigwanidde kuliibwa. Pawulo awandiika ng'ayigiriza ku nkozesa y'ebirabo eby'omwoyo, ayigiriza ku njigiriza ezaali tezitegerekeka ezikwatagana n'okuzuukira. Pawulo yakiraba nga kyansonga nga tayinza kusirika wabula okuwandiikira abantu bano ayongere mu maaso n'okubalambika n'okubayigiriza. Ensonga ey'okusatu, abantu b'e Kolinso, omuwandiisi yagambye nti it was a very problematic and immature church. Mwalimu obuto bungi, bano baali beemalira nnyo mu ebyo byali bibeetoolodde ebyobuwangwa bwabwe. Okugeza baalimu okuvuganya, amaanyi, obuyinza, ebyobugagga, abantu nga beenyumiriza mu ebyo. Naye ate Pawulo aluubirirwa bano okusingira ddala wa afazaali beenyumirize mu Kristo. Era awandikira abantu bano ng'abategeeza nti Kristo n'omusaalaba kye kyandibadde ekikulu kye bandibadde bakulembeza mu bulamu bwabwe. Pawulo olwaleero awandiikira nze naawe owooluganda awuliriza nti Kristo ye yandibadde entabiro ey'obulamu bwaffe okusinga ebyo ebitwetoolodde ebyobuwanga ebituleetera okwawukana mu kkanisa, okwerumaaluma kano na kali. Kyasinze okunkwatako ensonga endala lwaki Pawulo yawandiika, era mugenda kunzikiriza nsomeyo mu Bakolinso ekyokubiri essula ey'okubiri olunyiriri olwokuna. Pawulo awandiika ng'ayogera ebigambo bino nti kubanga mu kubonaabona okungi n'okuluma omutima nabawandiikira n'amaziga amangi, si lwakuba nakuwaza, naye mutegeere okwagala kwe nnina eri mmwe bwe kuli okungi ennyo. Bassebo ne bannyabo, tuyina kwagala ki eri abantu Katonda gy'atutumye okuweereza, okuyinza okutuwaliriza okugabana amawulire amalungi ag'obulokozi. Kitugwanidde nno okutambulira mu bigere bya Pawulo nti kubanga okwagala kuno kwamuwaliriza obuteekuumira amawulire ago ge yali afunye agakwata ku Mukama waffe Yesu Kristo, naye n'agenda n'agagabanako n'abooluganda. Wow. Twagala okubeebaza bassebo ne bannyabo abakedde ne muleka bulangiti ne muleka otulo ne mubeerayo tuyige, kubanga tukkiriza nti gye muli. Okuyiga okufaanana bwe kuti kwe kugenda okutuyamba okufuna ebyokulabirako nga tubijja ku bannaffe. Ffe tuli ba mukisa abatuukiddwako ennaku zino, kubanga ebyaba eri ku Pawulo Kolinso ffe bituyambye okunywera. Katonda bw'aba yakozesa Pawulo ye yamuyita, si bwe guli, n'amuwa n'obusobozi bwonna, n'amusuubiza n'okubeera naye ate n'abeera naye. Katonda anaaleka ffe? Katonda agenda kubeera naffe. Noonya bunoonya Kolinso wo waali, noonya bunoonya abantu b'ogenda okugabana nabo leero. Ekigambo kyani? Ekigambo kya Katonda. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Ebyokuyiga bino nno ndabira ddala engeri gye mubyanjuddemu birina ekibuuzo kye bireeta mu bulamu bwaffe. Ffe ng'ekkanisa tuliwa? Bw'omala okukibuuza then ne weebuuza gwe wennyini, nze ndiwa? Tulaba Pawulo ono yali musajja ng'ayitibwa Sawulo, musajja yali omuyivu, bwe twandiise oba baprofeesa, naye yakyusibwa kakati ye Pawulo, mulimu agukola
nyinza okubanga mbutuufu nange ndi naggwano musajja ow'amaanyi naye Pawulo ono naye yali muki musajja w'amaanyi. Kale twebuuza ebibuuzo nga bwe tuyongera okuyiga ebigambo bino bijja tukolako nnyo. Mukkiriza akaseera kano tugabaneko nammwe mwe mwatunuulidde ekyokuyiga kino. Muwandiisi kye yatuwandiikidde byokuyiga bino biruŋŋamizibwa buluŋŋamizibwa obuweereza bwa Pawulo mu Kolinso 07394 922 480 074 251 340. Njagala kwebaza mukadde Mpagi Sewanyana kwali era awuliriza. Wanji munnange kote webale kuweereza ebale kuwuliriza abakulu balamusiza ono sente mu Matugga. Yes kote nalabye nga Pawulo ono Pawulo yali musajja mutume wa Katonda. Pawulo ate nga mukozi. Pawulo yalina emirimu gye ate nga mutume naye byonna nga abiddukanya bulungi. Naye olwaleero obeera nga ogenda okubuulira enjiri naye ate oluusi ekimu ne kifa tokola kubanga obiranjirye naye mulimu ekimu ogisosola kyo sibikola ndi kika kitukuvu tuli baana banvuma kati ekyo kina wekitukubye kati n'obeera nga bw'oli ku kimu tubuulira njiri muli batukuvu tuli baana banvuma ebyo tetugenda bikola bali abalala kababeere eyo webale nnyo mweyagaliza kale mweyagaliza kote mukama abapero mukisa bandaye webale nnyo ebalire ddala. Okay, tukyagera mu maaso mpola mpola. Njagala mukwano gwange oyite mu bufunze obw'ekitalo ennyonyi n'eddala. Genda ku nsonga. Wanji munnange Matama Antony. Yes sebo mukadde. Ngenda kwogera ku bintu bisatu mu bwangu obw'ekitalo. Kisooka kweyanjula. Kati nganze neyanjula Matama Antony oweka muli Busoga omukadde. Sebo genda mu maaso. Yeyanjudde era kituufu yeyanjudde. Webale nnyo mukadde waffe okweyanjula. Obadde ogerezaako tugulaga nti ne Pawulo yeyanjula. Anyway, wanji munnange. Sebo kale taata webale kuwuliriza. Ono mukadde balamba Ibrahim Nakwaya. Ojja kwongera ku ddoboozi. Ono Salongo balamba Ibrahim Nakwaya. Yes sebo mukadde mu bufunze Salongo. Ngira mu Advent. Waliwo omukolo nga gwakuziika agabanuza tiwaliwo omuntu yenna asobola okwogerako eri abantu bano kyokka waliwo omukanisa gwemanyi nti asobola okwogera naye ekyamazima teyayogera naye kati kino kikomyewo kiseera kino nze nenkijjukira nti bannanga okweyanjula kikulu nnyo Advent yenna abeerawo omukisa nevo nga babuuza waliwo asobola okwogerako eri abantu. Omukisa ogwo Mukama abeera agutuwadde osooke weeyanjule nga Pawulo yeyanjula nti muweereza wa Katonda weeyanjula eri ekibiina ekyo oluvannyuma obajulira entanda Mukama gyakuwadde mu dakiika nga 2 omale obasibule bajja kusiima byogera nga basiima ebigambo bya Pawulo obwa Mukama waffe Yesu Kristo. Webale nnyo Salongo toŋŋamba nti n'okweyanjula Mukama ayitamu n'aluŋŋamya ebigambo by'ogenda okwogera. Ono agambye mwebale kuweereza yenyumirizanga nnyo okuyitibwa omutume naye ffe twagala kukulembeza bitiibwa byaffe na mirimu eminene gye tukola. Mukama atukyuse. Ono mukadde Mugerwa Peter Emanyangwa SDA. Webale nnyo ebalire ddala. Njagala kusembyayo ono ndaba akadde katambudde. Wanji mukadde wange Mukama waffe agulumizibwe. Aweebwe ekitiibwa taata. Ono oyogera ne Kiza Rogers. Mu bufunze taata mukadde waffe Kiza Rogers. Nze mpulidde okusoomoozebwa okw'abasambi b'emipiira. Omusambi w'emipiira okumanya abina omuliro gw'alina mu mutima gwe
akusanga n'okusanga nga tamanyi n'omupiira nti ogumanyi n'atandika okunyumiza ebyaseno muli ayina omuliro awulira kyayagala okunnyonnyola naffe ng'abakristaayo omuliro ogwo gwe twetaaga okuwulira ebbanja okubeera nga tusobola okwogera ku mukama waffe essaawa yonna. Yes, amiina. webale nnyo, webalire ddala. Ate nno mbadde sikalowoozangako abasambi si basambi, si basambi, bawagizi. Obadde okitutte nnyo mukadde. Abawagizi balina confidence eyo esukka we yandikomye. Njagala kukomawo eri bakadde bange bano era mu ddakiika ntono nnyo nnyini ddala muwumbewumbe ekyokuyiga kino. Twagala okwebaza abatukubidde amasimu. Ekyamazima tebabadde na bibuuzo naye babadde banyweza ebigambo ebikoze eki ebiyigiddwa. Pawulo bw'abanga yali mukozi ow'emirimu gye naye ate n'aba mutume nga gwe mulimu ogusinga obukulu, ekyo kyakusoomoza gye tukola ki gye tuli. Era endowooza egamba nti bwe nakola ebya Katonda egyange ne gifa, waweereza Katonda mulala, naye Katonda omulamu oyo bwe tukola ogugwe akola ebyaffe. Amiina. Teri engeri efaana bwetyo. Agambye nti tetulina kusosola kasita omulimu gubanga tegukontana na Bayibuli byeyigiriza ate nga guvaamu ssente gutwangwe tugukole ki tugukole. Omukulu eyeyanjudde tweyanjulenga mu ngeri eweesa Katonda ekitiibwa. N'omwogezi omulala akikonyeeko, abantu banyumirwa n'omwogerako n'osinziira. Abantu balina CV zaabwe exercise book ejjula, bw'otobimalayo awulira nga tonnamutegeera. Naye basebo ne bannyabo katusinga ng'okweyanjula ng'abaweereza baani? Abaweereza ba Katonda. Omulala agambye nti kulumbe n'awantu wonna bwabeerawo omukisa ogw'okwogerayo ekigambo ku lwa Katonda. Basebo ne bannyabo bwabanga bakyaliyo omukufa asobola okuguleka ne gugenda oba osaze ekkanisa. Omukisa katugukozese, katubeere n'okwagala oli kwayogeddeko ate wokonye kagambo kaaseno ate nonzijukiza bye twakavaamu nga omuntu akunyumiza ebyo ate nga oteekwa okuwuliriza olw'okumuwa ekitiibwa naye nga tamanyiyo nyiriri bbiri mu Bayibuli naye nga layinaapu y'abali yonna akola atya agimanyi, lesoni tagirina, amanyi be bagenda okugula. Katonda gwe tutannategeera, basebo ne banyabo Kristo bwe tuba nga twamutegeera nga Pawulo bwe yamutegeera, bwe tuba nga tutegedde bino Pawulo byagamba nti tukulembeze omusaalaba, tuwulire ennyonta muffe, tuwulire obulumi olw'abantu abatannategeerani, abatannabakutegeera Katonda. Ekyo kibeere kya mu kifuba kyaffe, kya ku mutima, kya ku mimwa buli kaseera okujuliranga Kristo eri abalala. Neyanza sebo, neyanze. 9/9 tuli mu lesson tuyiga kigambo ku kigambo. Tugende mu maaso. Njagala kwebaza Katonda. Waliwo ebyokuyiga bingi bye twalabye ku Pawulo. Pawulo asigala nga abuulira newankubadde nga awakanyizibwa. Mirundi emeka gy'owakanyizibwa ng'obuulira ekigambo kya Katonda naye neweekomomma n'osirika busirisi n'otoyogera. Ebigambo biri ebiri mu lunyiriro lw'okujjukira bikomawo, totya kubanga nze ndi wamu naawe. Tewali muntu ajja kukola bubi ng'obuulira ku Yesu Kristo. Twala ebigambo ebyo nga bikulu nnyo. Ate ekirala twalabye nga Pawulo yeegatta ne Akwila ne Pulisikira mukyala we, awamu ne Timoseewo, awamu ne Siira. Kitegeeza ki? Mulimu gwa Katonda wateekwa okubeerawo team spirit, okwegatta awamu ne tukolera wamu. Okwegatta awamu ge maanyi. Mbakubiriza bwe wabaawo omulimu gwa Katonda tewabaawo muntu yeeyawula, wabala tukolere wamu olw'okutuukiriza ekigambo kya Katonda. Tuyinza okusanga okusoomoozebwa kungi era okwo tulina okubeera nga tukulina mu birowoozo. Tojja kukola mulimu gwa Katonda nolowooza nti gujja kutambula nga aseereza erigenda mu emugga, wabula tujja kusanga okusoomoozebwa naye tubeere bakakafu tulina Kristo atuwa amaanyi, tujja kuwangula. Kama bawo omukisa. Amiina.
Basabo ne bannyabo nyongera okubanirizaako Mukama waffe Yesu Kristo. Nina ebigambo wano byenjagala buli omwanyweze nga bijja tukola bulungi mu lugendo luno lw'obuweereza. Ekigambo ekisooka ngenda kyewola mu njogera y'ennaku zino. Waliwo Oluganda atera okugamba nti wokola ekyo kiyamba ggwe. Basabo ne bannyabo okubuulira guno, okubuulira enjiri abantu bagitegeere kiyamba ffe. Kituyamba kitya? Wetunaabuulira enjiri abantu ne bategeera Kristo, kigenda kwanguya okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo omulundi ogwokubiri. Amen. Olwo tuve mu nsi efaanana tejjudde ebisoomooza, tebigenda kulema kubaawo okutuusa Kristo waalikomawo okutuwonya mu nsi efaanana bweti. Oyinza okubeera eyo ng'obulamu bukaluba, ng'olina okusoomoozebwa wano ne wali, okwo tekuyinza kubulawo. Naye Mukama ayongera okugamba nti guma, nywera, totya, nze ndi wamu naawe, tuleme okwetiiririra. Yes, Katonda atugamba nti alinamu abantu be mu kibuga bangi. Bayinza okuba balina mu maka go woli ow'Oluganda, ona bamaids bameka ewakaawo. Bategedde Katonda. Kale oyinza okuba wangadde nabo emyaka nga 10 nga n'okwenyumiriza wenyumiriza. Nze gwolaba mpangaaza abakozi. Kale ne kampuni gye nnina erimu abakozi 8. Naye otutta omukisa kwaba abantu ba Katonda balabira ddala awo abatannaba kumutegeera okuyimirira ng'omusajja Paulo lengera amawulire amalungi nti weyagenda mu kkuŋŋaaniro mwali abantu abangi. Cyrus yabatizibwa n'ab'omu maka ge n'abantu bangi abaawulira ne beewunya n'okwewuunya. Olaba abatiziddwa ne bafuna okuyaayaana okulaba nga bategeera Katonda kyono. Ssebo oba nnya bampuliriza yandibanga famire yo nga Mukama mwalaba abantu abangi gwategedde. Twala omukisa guno okutegeeza abantu abo Katonda gwokkiriza. Mukama abawa omukisa. Omutume Paulo alina we yatuuka n'atendewalirwa omulimu era n'atya olw'ebigambo by'abantu, olw'obukyayi ku mazima go ge yayogeranga. Kyabuntu basebo ne bannyabo naffe tuyinza okutendewalirwa, naye addizibwamu amaanyi n'ebigambo. Katonda byamutegeeza nti totya, yogeranga, tosirikanga. Ebigambo ebyo bye bimu basebo ne bannyabo naffe tubyetwalire, kubanga mu kibuga eyo Katonda gyakutuma, Katonda gyantuma, alinayo abantu bangi abalindiridde amawulire amalungi ag'obulokozi. Mukama atusaasire, Mukama atubeere, tuyimirire ku kigambo kye tukitegeeze n'abalala. Okay. Ndowooza kaakati ebigambo byebyo nze njagala kwongera kubeebaza olw'okujjayo ensonga ddala zetwetaaga okumanya. Maama, njagala ku ekigambo kimu 2 3 ng'owumbawumba ekigambo kino, then tujja komawo tuweka information. Ebigambo 2 3 nga mpumbawumba ekigambo kino nti Mukama ali wamu naffe. Weewaawo. Ate Yesu Kristo ajja mangu. Ate tuli ba mukisa basebo ne bannyabo. Nze neewuunya Katonda kubanga Katonda ye yateekawo ensi eno ng'akozesa kigambo. Kitegeeza nti asobola okukola kyonna ky'ayagala, okutegeeza amawulire nga tatwegayiridde, nga takoze naffe, naye atuwadde buwi mukisa ffe okukola mu nnimiro ye. Abooluganda, njagala kubeebaza olw'okuwuliriza awamu n'abo abasobodde okuba amasimu olwa lesoni eno etulaza obuweereza bwa Paulo mu Kolinso. Ffe obuweereza bwaffe buli mu kitundu awo we tuli. Kolinso wo mu defining muzuule okola omulimu gwa Mukama. Saba Mukama atukozese ebigambo bino bireme kukoma ku mpapula, wabula tubiteeke mu nkola lw'okutuukiriza omulimu gwa Katonda. Katusabe. Katonda waffe ayinza byonna, tukwebaza olw'ekyokuyiga kino ky'otuwadde. Ekyokuyiga kino tulaze Mukama nga tulina omulimu munene gwe tulina okukola. Ennimiro yo ejjudde ebibala, abantu bangi beeteefuteefu okuwulira ekigambo kyo, naye ffe tulina okutambuza omulimu guno. Mukama tusaba otuwa amaanyi okuyita mu mwoyo okutuukiriza kino. Tujjeemu obunafu n'okutya. Mukama tuwe amaanyi okutambula nga tumaliridde okuweereza. Mukama tugenda kusinza olunaku olwaleero, teeka mu maaso go abagenda okuweereza bonna, bawe omukisa gwo. Buli omu ky'anaakola erinnya lyo ettukuvu lye liba liweebwa ekitiibwa era ligulumizibwe. Tuwe omukisa gwo bulijjo,
tuwa omukisa gwo eri abo abalina obulumi n'okunyigirizibwa okwenjawulo abalwadde Mukama obajjanjabe abalina okunyigirizibwa okwenjawulo lwaleero kabaveeyo mu makanisa ne mu masinzizo ne wonna abafunye okuwonyezebwa okuva gy'oli. Twongereko by'osiima omwagalwa, twongereko amagezi agava gy'oli, twongereko obukuumi bwo ennaku zonna n'ebyaffe. Bwetyo bwe tusabye okuyita mu nnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege bane twebaza ebyokuyiga bye mutuwadde. Nenjala kukubiriza mukwano gwange yonna gy'oli, manya nti ebyokuyiga bingi. Ffe tujjayo ebyo ebitono, jangu tusisinkane mu kusinza, wonna woogenda okusinziza ate tweyongere okugabana ekyokuyiga ekyo. Munzikirize nyongere okutereezaamu okutuuza kw'omulabirizi waffe wa West Buganda kwa lunaku lwa leero. Era leero tuli ku kanisa Lutikko gye tuyita ey'omu Kiyudaaya, awo we tugenda okubeera n'okusinza nga tutuuza omulabirizi Lubwama Godfrey Omusumba. Muganda waffe wa Kissa Fred tali mu mbeera nnungi, twagala okumusaasirako naye abamumanyi musobole omukubirako ku kasimu n'omunoonyaako. Alumizibwa ayina kye bayita Nexist, ekizimba ku nsingo kimutawaanya era tali mu mbeera nnungi. So nga ate ennaku z'omwezi zijja kubanga 18 lunaku lwe tugenda okusabira wamu ffenna, naye ng'ekigendererwa kya kukuŋŋaanya ssente zigenda okutwala mwannyinaffe Nagadia Esther. Tumumanyi bulungi nnyo Nagadia Esther omuto, yakolanga programu y'abaana naye ali mu bulumi obuyitirivu, agenda kulongoosebwa mu ddwaliro eriyita Third Park Hospital e Nairobi. Naye enteekateeka ezo tugenda kubeera wali nga 18 Julayi mwezi guno gwennyini wali mu kanisa y'e Maganjo. Kale munnange bw'obanga ofaayo ku bantu abo ku bikola ebyekisa osobola okubatuukirira mu mbeera gye bayitamu. Ate so nga ne mwama waffe mwannyinaffe Miriam mwana wa mukyala Luninze ne mukadde Luninze naye obulumi bwayitamu, tubatuukeko bikola ebyekisa. Programu essomo lya wiiki njagala kugendako ewa mukadde waffe Omusumba, ebigambo byatutuusaako olwa ekitundu ekyo n'amawulire agaliyo, naye nga situnnaba kutuukayo njagala kuwaayo eddakiika emu bbiri maama wange ono Susan Musoke abeeko kyayogera okuva e Najjanankumbi, then nkomewo ne Musumba. Weewaawo ssebo, okusooka okuva e Najjanankumbi tuze n'amawulire ag'okwebaza. Wasoose okwogera ekigambo ekyo ng'olinga asomye mu bigambo bye twazze nabyo. Ntumiddwa ekitongole ky'essomero Sabbiiti n'ekkanisa yonna okwebaza Omusumba John Bikakembo ne ttiimu ekeera wano buli lwa Sabbiiti. Kituufu Najjanankumbi be basponsa ba programu eno, era kyekituleeta wano nga basponsa buli kwota tulabikeyo omulundi. Naye tubeebaza Omusumba Ssebo ne ttiimu yo okubeeranga wano buli lwa Sabbiiti. Mukama abatuweera omukisa. Obaka obulala okuva e Najjanankumbi bugamba nti ka meeting yaffe ya 22 okutuusa 29 omwezi ogw'omunaana twagiteekako ekigambo ekigamba nti stress free camp meeting. Tugenda kwera mu camp meeting ng'ebintu bitambula olw'ekisa kya Katonda nga bwe twateekateeka. Olw'ekyo mbayita abatuula ku lukiiko olwa camp meeting akawungeezi ka leero nga Sabbiiti eweddeko mujje tugatte tugatte emitwe tutuuke ku bino kubiri okuteekateeka kati tulyoke tutuuke ku ekyo. Ekirala ssebo tugenda kusereka Najjanankumbi. Amiina. Tugenda kusereka, tubuzayo ssente nno kukusereka si nnyingi, milioni ziri 15. Kusereka. Amiina. We tutuuse kati twagala okubanga tutandika okukozesa ebitundu ku kizimbe ekyo. Era mbakakasa mu camp meeting ebitundu ku kyo bijja kukola. Naye tetwagala kubikozesa nga tetulina kasolya waggulu. Washrooms tugenda kuzikozesa. Twagambye nti ku Sabbiiti ejja nga 11
buli muntu lwomalayo golo gwe gye weeyama benajja nankumbi tukola bulungi buli muntu golo gyalina yagyepimira twewe ekiseera nitugamba nga 11 Julayi ffenna tubeere nga tulese sente ezo tusereke ekkanisa ya Katonda. Sebo nga nvaako kanjogere kino tina Bukenya Miriam ne famire y'omukadde Bukenya Mukama ali wamu naffe. Njaga kwogera ekigambo ekirala ti mama affe Betty Kibudde Mukama akwagala nnyo. Mukkirize na kino nkyogere nti omukadde ne mukyala Mutabaazi tubasabira buli kaseera. Abaagalwa mwenna abenajja nankumbi n'abatuwuliriza tubaagaliza Sabbiiti ennungi. Essomo lya wiiki